Ababaka ba Parliament benyamidde oluvannyuma lw'omubaka wa Mukono Johnson Muyanja okuvaayo n'ategeeza ng'ennyanja Nalubale bwetandise okutundibwa bamusigansimbi abalundirako ebyennyanja era ng'ayagala gavumenti eveeyo ebannyonnyole oba ennyanja eno yatundibwa. Waliwo abantu abaweebwa ebibanja ku nnyanja okulundiramu ebyennyanja ne baggulawo ne kye bayita cages, naye ekyomutawaana nti kisusse. Omuntu ava ne ku size gye baamuwa n'anaayiza yonna n'atandika okugoba abantu ba bulijjo tibakyasinayo bavubira okusomoza kunene. Tugenza okwesanga nga tubategeeza nti waliwo ne bannaffe abaava e Rwanda bavuba bubi bonna bali ku nnyanja Nalubale. Kino kisiikudde emmeme z'ababaka abalala omuli n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winfred Kiza. Ono ategeezezza ng'ennyanja ya Katwe bwe yaweebwa bamusigansimbi kyokka ng'abantu b'e Kasese mwe bajja ekyokulya era nga baagala Ssaabaminisita abannyonnyole ku nsonga z'ennyanja mu ggwanga. As the statement of Lake Victoria comes on the floor, we also would like to hear about these other lakes that we have where people have issues. Ssaabaminisita ategeezezza nga bwe kitali kituufu era tewali ayinza kugula nnyanja yonna mu ggwanga. Ennyanja zonna z'abantu ba Uganda bonna. Okay? Tewali private lakes. Perhaps Kabaka's Lake, perhaps you know the big lakes I'm talking about. Zaffe ffenna. Ate government zirabirira mu linnya ly'Abanyarwanda bonna. Abamu ku babaka balaze obwennyamivu bwabwe era ne bategeeza nga gavumenti bw'erina okuvaayo mu bunnambiro okubategeeza ku nsonga z'ennyanja mu ggwanga. Gavumenti ekuuma ennyanja n'ebintu eby'eggwanga nga babikuuma ku lwa bannayuganda bonna. Kati gwe bodi ya Lake Victoria oba ennyanja Nalubale n'osalawo giwe abantu ab'olubatu ate abantu abeetoolodde ennyanja eyo Mukama gye yatuwa oba otyobodde ssemateeka. Waliwo omuntu yanawano ayatonda Lake Victoria? Katonda ye yatuweereza Lake Victoria. Olina buyinza ki ekintu ekya Katonda kye yatuwa ng'abantu ba Uganda okukiwa abantu abatono? Ekyo sikitegeera na kukitegeera. Kirabo ky'Abannayuganda bonna. Katugoba osalawo okugamba nti ojja kuziguza abasiga b'ensimbi abaagala okusiga. Ate oli omuntu omwavu ennyo ali ekyaggwe ku katosi ku nnyanja ng'ennyanja yemuwa byalya. Ekyalibadde ekikulu kiri kimu kuyamba buyambi ne tukyusa poliisi. Ennyanja zino tutandika okufuna abantu abazirabirira nga bava mu gavumenti. Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.